أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبعد nkwaniriza munange gwe atulabako amakyago nnaku olwaleero olw'ebbalaza ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa January mu mwaka ogwa 2024 programu yaffe eya da'wa special ekuleetebwa banno aba prestige ye ekyokulya ekyo kyomanyi era kyemuludde nga mukozesa siyaji omulungi gw'osiiga ku mugaati ate era ng'alimu ekiriisa n'okuwooma ng'awooma mmwe mwenna abakola abalina bakeries ez'enjawulo nga mukola cakes migaati gwe muteekeddwa okuba nti nno mukozesa akubunyisibwa banno aba Chapa General Enterprise era nga bano be bakuleetera n'ebikozesebwa ebirala byonna awaka bwe buli kyomanyi nti kikozesebwa awaka okugeza sabbuuni kabeere wa buwunga kabeere wa muti kabeere anaaba buto muzigo ogwakasuku byonna obumpwanki zino nodozi zaffe ezannala ebibiriiti kati gwe kyomanyi ekikozesebwa awaka byonna ebyo bannaffe aba Chapa be bakubibunyisa genda wali mu kikuubo wogenda okutusanga naye nga products ziri mu maduuka ag'enjawulo kati gwe omusuubuzi egala mu bungi ng'ojja oluyingira mu kikuubo ngoga njagala mundage ku Chapa era n'ekiwandiiko wali ogenda kuba ng'okiraba ku dduuka kwennyini ng'odalinga mu bungi bwonna bw'oyagala. Nate alhamdulillah tuli ne mukadde waffe director wa da'wa mu Uganda Sheikh Yasin Abbas Kiweewa nga tugenda okutunuulira ku ebyo bye tuyiga n'ebyokwebuulirira mu mwaka kiba kitegeeza nti tutunuulira ku guwedde ate nga bwe tutunuulira ne guno omupya gwe twayingidde. Sheikh Yasin faddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنك ولي ذلك ومولاه فنيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير mwebaza Allah tuwangaziza nabanga tusizo olwaleero nga tukyali mu bantu abalamu abassa tumusaba n'okuwongera okumuwanjagira ekyengera ky'obulamu kyakyatuwadde ate awo tufuulire bulungi abafunye ebizibu wakati kati awo tusaba Allah jalla jalaaluhu abeere nga abagumya n'abafunye ebirungi tusaba Allah abatere mu baraka. Allahumma amin. nga babategeezezza tukomyewo nate twayawukana mu mwaka 2023 obadde guno gwaffe omusiraamu gwe tulimu gumu naye mbala abantu gye basinga okutegeera yeeyo yeeno 2023 24 muba tusasulira ssente mwe tuweera omusolo mwe tukola biki byonna njagala tubeere nga tutambulira tuva wano tuli bamukisa ffe baani abakomyewo mu mwaka omupya tusaba Allah jalla jalaaluhu agutufuulire mulungi omubi yavuma omukadde wanga nkakasa nti omuntu walirakiridde nnyo gy'ogenda okusinga gy'ovudde kubanga gy'ovudde kiba kimaze okuyita naye gy'olaga gy'oba osinga okweraliikirira era ensonga lwaki tuzze n'okunsoma ogwo tulabe ebyokwebuulira biki bibadde mu mwaka nti ffe tuli bamukisa ne bannange benatambula nabo nti gwaggwako nga situmayina nti guggweddeko era nagenda okutegeera nti 31 omwaka guggwako nga ndi kukaaba netolola so mukaaga zawera eno bakubali biriroliro mweri muli kusaba Allah kukaaba twetolola tumusaba Allah jalla jalaaluhu abeere nga akkiriza okuwanjaga kwe twawanjaga na byonna bye twamusaba Allah abeere nga yabikkiriza ate ne tubayita timutwegatteko muzata and others mujje mutambuleko naffe mujje mutulozeeko kyembagamba oli atulozaako nayagala kututa buli atulozaako yagala kututa tulinawo Ramadhani mujje tugende mu umra tulina ne hijja era mujje tugende mu hijja tusuubire ziyinza okuba tezinnamanyika nnyo ezenkomeredde naye tusuubire omuntu ateekewo nga mmeka waffe mu nzata and others zimanyikiddwa mwe mwamala dozi settinga dugolole 15,605
tezikyuke tezijja kukyuka 15,600 tulina kyeyongeddemu kale kakinyigefu neffe enkola yaffe era tewali muntu yali atambuddeko naffe naga nti bwenatuuka emaka banga nti yongera $10 awo abasinga kyetutya ekyo Allah jalla jalaalu ekituwa mukama waffe ekitutendeka Allah musaasire bwe kibanga kyeyongeddemu kinyiga eno naye omulamazi ataagenze kupakasa bw'omugamba nti yeetayo $5 omukoze bubi ate umra ya Ramadhan $3,500 era najjo tetuwongeramu ate tetukendeeza bwote bwe tugenda okubeeranga tutambula naam tukomyewo nate twagadde tulabe ebikyamwaka gwe tumazeeko ne gwe tugendamu byakwebulira ki ebibadde mu mwaka omukadde twagumazeeko bangi ababadde mu nkuuka bagibaddemu bava wano ne bagenda emitala w'amawanga bagenda abeekulisizza omwaka bagwekulisizza ne tulaba ekifaananyi ky'obusiraamu kyo kikuwaaki lwolaba nga omwaka guweddeko era olina kwebuulirira otya waliwo ekyafaayo ky'omu ku basajja abalongoofu bamuyita Fudayl ibn Iyad Fudayl ibn Iyad y'omu ku basajja abalongoofu abaasooka yali sheekhe mukulu nga mu maka g'abamasheekhe abakulu bagetera okujjayo abasajja bakulu ne babalambulako bannaabwe ne babaako emboozi ze banyumya naye ne yakyalo wa Fudayl yamubuuza Fudayl abuuza ono omugenyi akyadde amugamba nti kamu umuruka owezezza emyaka emeka kati naawe nkubuuza muganda wange ali yandaba nti 2023 yaweddeko oli mu 2024 wawezezza emyaka emeka namugamba nti guno keguweddeko yamugamba nti mpezezza 60 ama mpezezza emyaka 6 nanze naawe era bwe kiri buli omu emyaka gyakoze eki gyeyongeddeko abula twabadde mu bubaga mwabadde mu bubaga mujaguza emyaka gye mutuuseeko yamugamba Fudayl agamba oli amugamba nti emyaka 6 namugamba nti mundu 60 ama emyaka 6 gyonna gy'omaze tasiru ila rabbika okute oli mu kkuba eri kutwala eri katondawo oli mu lugendo olukutwala eri ani eri Allahu kubanga omuntu okuva lunaku lw'ozaaliddwa ffe ekizibu kye tulina nti tutunulira nnyo birth certificate era oli afuba nnyo okulaba ng'agenda mu ddwaliro aggyeyo birth certificate naye olunaku lw'ozaalwa ojja ne kaadi 2 shahadatul milad birth certificate ojja nayo ku olwo lwennyini lwebakuzadde ne shahadatul wafa neyokufa birth certificate ne death certificate Allahu akbar ezo 2 tuvaayo nazo era nga zimanyikiddwa nti owazaaliddwa ennaku z'omwezi bweziti mwaka 2024 olunaku gundi ogenda kufa kakati eyo bracket eyo gyoba otambuliramu eyo bracket gyoba okola ki yamugamba nti mundu 60 am emyaka 6 tasilu ila rabbika oli mu lugendo olwo olukutwala eri katonda otambula ono gwe bagamba ebigambo ebyo yagamba Fudayl n'agamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kyekigambo kyeyamugamba yamugamba nti ekigambo ky'omugambye nga kinene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ekigambo ekyo tutera nnyo kikozesa mu kufa ne Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kikozesebwa fi kulli musibati buli kizibu kyonna kyofunanga ne bwoba yagamba nti hatta shauka ne bwe liba liggwanga lyeri kufumise gamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un si kyakufa kyokka kati oli bamugamba ekigambo ekimukanga kyekigambo kyeyakozesa yagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kigambo ekyo mukimanyi abakira tekyetaaga kuvuunula n'abatali basiraamu bakimanyi kubanga ogenda okumulira ng'era naye aga nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naye Fudayl yabuuza omusajja oli n'amugamba nti ekigambo kyo kyogedde inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naye hal arifta maanaha omanyi amakulu gaakyo ekigambo amakulu gaakyo amatuufu gamanyi naawe kyegamba muganda wange ali yandaba ekigambo ekyo tukyogera naye amakulu gaakyo go tugamanyi oli namugamba nti nze amakulu gemmanyi ti inna lillahi kuno ku nsi tuliko ku lwa katonda wa inna ilaihi raji'un era ejjaali gye tugenda okukola ki tugenda okudda namugamba nti nedda n'agamba nti amakulu g'ekigambo ekyo amatuufu mani arifa omuntu yenna kasita omala okutegeera annahu lillahi abdan nti onookakasa nti oli muddu wa Allah kubanga nze naawe andaba mu byenkakasa mu byokakasa
nti oli muddu wani Wa Allah. muddu wa Allah tolina kyoli okujja mu maaso ga Allah hatta Allah yagamba nezimalaika eziri gyali ibadu mukramun nazo baddu bani baddu ba Allah yagamba nti man arifa annahu lillahi abda otegeranga nti oli muddu wa Allah yagamba nti falyalamu annahu ilayhi raja kakasa nti obudde bwonna gyali gyogenda okudda kasitago kakasa nti oli muddu wa Allah kati buli muntu gwoli utandika okwetega position yo gyoli mu maaso ga Allah kyoli mu maaso ga Allah bw'oba olinayo ekirala ekitali muddu wa Allah sikugamba naye bw'obanga okakasa nti oli mubaddu ba Allah manya falyalamu annahu ilayhi raji manya nti obudde bwonna ewa Allah gyogenda okukola ki okuddizibwa naga nti waman alima annahu ilayhi raji n'ategeera yenna nti eri Allah gyagenda okuddizibwa falyalamu annahu mawquuf bayna yadayhi kimanye nti ogenda kuyimirizibwako maaso ga Allah gwe naye mawquuf bayna yadayhi ng'olinayo akadde akagenda okweyawulira gwe ne Allah ng'oyimiriziddwa mu maaso gani ga Allah naga nti waman alima annahu mawquuf bayna yadayhi ate oli bw'otegeeranga nti ogenda kuyimirizibwa mu maaso ge si kuyimiriza kukulaba bw'ofaanana kifaananyi ofaanana otya falyalamu annahu mas'ul bakuyimirize wali kukusoya olina akajojijoji w'ebibuuzo gwe bagenda okukusoya bakubuuza bwoddamu bakubuuza kibuuzo ansa falyalamu annahu mas'ul manya nti balina byebagenda okukubuuza gwojaguza mwaka naye manya nti shahadatul wafa nayo manya nti gyeri gyebogerako inna lillahi wa inna ilaihi rajiun oyo kajojijoji w'ebibuuzo nabbi wa Hafidh ibn Iyadh gagamba musajja mukulu nabbi yali amwogerako yagamba la tazalu qadama abdi awo togenda kujjawo kigere hatta yusala an arba question nnya zo ino okuzanukula question nnya zo zino okola ki kwanukula yagamba nti esooka bagenda kukubuuza an malihi ebyobugagga byo Katonda byeyakuwa kubanga buli muntu andabayo ine ebyobugagga byalina naffe okukola gamba nti okeera n'okola kufuna bya bugagga naye ogenda kubifuuzibwako min aina ktasabtahu wabijjawa wafima anfaktahu ate ne wali expenditure n'income wabijjawa wasaasaanyizaawa yagamba omu ku balongoofu abasooka naga nti omuntu bw'afa asooka yuswabu bimusibataini nga omuntu yakafa asooka kufuna ebizibu bibiri ebikulu yagamba ekizibu ekisooka yatuluku maaluhu kullu ebyobugagga byonna byadde nabyabireka byonna yabadde nabyabikola ki abireka natunula emabega awe mirembe nga tuzika tata wange aja Aruna Sembatya Aruna Sembatya basajja abamu ku basiraamu gubadde otunuulira n'okakasa nti alina kyakoze naye nga bamutadde musanda mmeka satu Allahu akbar n'ennyumba ye gye yazimba awo emirembe yeriwo gy'otunuulira nti era olutuuka bagati awo wasemba osooka okubuuza nti awaani tebagimuteekamu kagubeera omuzikiti matiribo nagulinaanyeewo nagwo tebagumuteekamu tebagimuteekamu ne mukufa tebagimuyingizaamu teyayingiramu subhanallah kati yaga nti mu bizibu byasooka okufuna yatuluku maaluhu kullu ebyebyadde ebibye byonna abireka ekizibu ekyokubiri wa yusal an malihi kullu ate byonna n'agenda n'abyanukula mu maaso ga Allah kintu ku kintu kati yaga nti falyalamu annahu mas'ul bagenda kukubuuza an malihi mu byobugagga min aina ktasabtahu wabijjawa wafima anfaktahu ne wali obisaasaanya wabisaasaanyiza muki ana abantu babagamba ntudde wano kusala mu charite tuzimba muzikiti gwegundi n'osoma nti gundi awereze 2,000 ate naye n'omusoma gundi awereze 5,000 naye n'omukola ki waliyo n'ataweereza naye ng'alina ate ng'alaba naye wano tubadde mu mwaka enkuuka obukuuka yabadde nga ya mutwalo 1.5 bagisasudde balwana ebikujjuku ebibaddeyo ebibadde mu mwaka buli kimu kyabadde kya butitimbe na butitimbe ya sente waliwo tebo zibadde bakoze ne bagati tebo abanabala ku tebo ya milioni 7 era abantu ne bagikola era ne bazirwanira ati sente ogenda kuzibuuzibwa
subhanallah wazijja wawe okufuna kuyinza okuba kulungi ensaasaanya yali etya okufuna kuyinza okuba nga kwaliko ebizibu naye ate ensaasaanya yali etya sente ogenda zanukula kyeyali kibaga nti falyalamu annahu mas'ul bakubuuza ni umrihi bagenda kukubuuza ku buwangazi Allah bwakuwadde ku myaka gye wenyumirizaamu kati gye wawezezza 223 224 gye wawezezza bagenda gikubuuzaako fima afnahu wagikoleramu ki buwangazi bwabumalawa tudda ntwerimba nti emyaka gyaffe egyekivuka tetugikozesezza gikozesa Allah byayagala buli wonoogikozesa Allah byatayagala manya nti ogenda jansalinga obuwangazi tugenda bwanukula ani umurihi obuwangazi fima afnahu wabumala muki bambubuuze wani shababihi emyaka egyekivubuka fima ablahu gye wagikozesa oti omuntu bwebubukalawo buli kintu kyonna akisobola buli kintu kyonna asobola okukimenya buli kintu kyonna ekimuyita nemanya nti obuvubuka bwakwanukula mu maaso ga Allah nagamba kubuuza bweba wasoma wa an ilmihi biwasoma madha amilta biha bwomala obisoma wabikozesa ki oli seeka biwasoma bwa seeka wabukozesa ki oli accountant obwa accountant bwo wabukozesa otya oli lawyer bwa lawyer bwo wabukozesa otya oli engineer mu bwa engineer wabukozesa otya buli muntu kyewasoma oli mubazi buli kyonna kyomanyi maaso ga Allah wali fudali kyagambye nti man alima annahu mawqufu bayna yaday falyalamu annahu mas'ul bagenda kubuuza bajja bikubuuza kati buba tujaguza omwaka nti gwagenze mfunamu ekyokwebuulira yagaa Fudaili wa man alima annahu mas'ul bonkakasa nti bagenda kubuuza ate nga ddala bajja kubuuza nga wakati we ne wakati wa Allah tewaliwo tarujumani wane bwe tudda mu makoti g'okunsi oyinza okwefula noga nti oluzungu siruwulira njagala interpreter biboogera babintere mu Luganda lwenkola ki n'ebiri tebiriko turujumani tewali agenda kuvunulira bakubuuza mu lulimi lwotegeera era nga byebakubuuza obimanyi naga nti waman alima annahu mas'ul bw'otegeera nti ogenda kubuuzibwa falyuidda lisuali jawaba byebagenda okubuuza biteeketeekere ansa zaabyo kiki kyogenda okubeera ng'obiddamu kakati ate si kuddamu kwa kulimba mbojja kupalapalanya byoteekeddwa okuddamu bye bituufu anti byogenda okuddamu era abimanyi byogenda okuddamu era abimanyi yagaa nti wakulla insana alzamnahu ta'irahu fi unqihi Allah bwe tutibala okuteeka okubeera ku nsi nga bwegga nti ozaalibwa ne certificate bbiri shahadatul milad and birth certificate ne shahadatul wafa death certificate ezo tuzaalibwa nazo akuwaayo akadde nga myaka egy'okuzannya bamanyi baga nti bw'oba mwana mulenzi bakuwayo emyaka 15 zannya kola ebitategeerekeka ekyo 15 bwe giggwako omuzannyo gukoyo guwedde bw'oba mukyala bayinza okuwaayo 10 bwe biggwa omuzannyo gukoze eki guwedde faliyo idda lisuali jawaba kati oluvannyuma olw'ebyo wakulla insana alzamnahu ta'irahu fi unqihi nga Allah akuteeka kafurashiko akateeka wonna wakateekedde yaga fi unqihi yagamba mu nsingo edda abavuka bambalanga bafulashi buno buteeka mu kompyuta wakateeka wano naye nga kataddeko kayinza okubaako data amwetaagisa kuli kintu kyonna naye nga kantu katono bwe kati ebyo babijja mu bigambo bya Katonda kati katono bwe kati ateeka obutesi wali mu kompyuta ye byayagala byonna n'akola ki kati naye Allah bw'atyo yakola okayina kyakubuuza ddala sente akulaba nga wafuna sente ne gye wazijja akulaba gye wazijja eyagenda n'ozibba mu mwaka guno 2023 ng'olina bye wabbye n'ogaggawala akulaba nti wabbye ze kusaasaanyaza mu bamalaaya akulaba nti wazitadde mu bamalaaya sente zo zonna akulaba gye wazikoze eki n'ebyonna byonna byakubuuza alzamna era agenda kuga nti wanukhrija lahu yawma alqiyama kitaba yalqahu manshura agenda kakujjamu yawma alqiyama akateeka wali mu kompyuta agenda iqra kitabaka byenkubuuza bibino wano soma sibyo ogusigwa bikola kati funa ekyokwebuulidda tuleke kujaguza bujaguza nitwawezezza emyaka owa 40 gaweze owa 50 gaweze owa 3 gakoze eki gawese
bino betukola byonna Allah yatuga nti huwa alam bikum atumanyi entambula zaffe azikola ki buli kigere lunaku olukuyitako Allah alumanyi buli lwokuza noga nti nkuza lunaku kabaga kange mpezeza emyaka 4 akumanyi era akulaba nti Katonda awezezaana namugerera nkaaga asigaziza 10 asigaziza 20 awezeza 5 nagerera 5 mugumu asigaziza omwaka guki byonna Allah abimanyi yagamba nti Imam Makuli yagamba okumanya Allah atumanyi yagamba hatta la jinna yagamba n'omwana ali mu lubuto akyali mu lubuto era Allah amumanyi nti ali bwati Makuli yavunula aya eyo nagamba nti bw'omala okutegeera nti Allah akumanyi ayina zimalayika zakusindikira buli lunaku gwe muganda wange ali andaba ku Salam TV yagamba nti bw'okona emyaka 20 nagamba nti ayamu shababu kadwalla zimalayika zigamba nti tukubya akadde emyaka egibadde gyekivuuka kadwalla giweddeko gugamba lwaki wano Uganda gugamba nti omuntu aweze emyaka 18 olaba afuuse omusajja omukulu abafuuse omusajja mukulu kitegeeza nti ebyekivuuka biveeko ebyokuzannyo omuzannyo gwonna muguveeko kati myaka 2 bakusanga ng'okyakola byakivuuka bakusekerera nankubadde kati ke kazannyo ke mulimu kubanga kizibu kusanga muntu wa myaka 20 okujjako ng'abaako ekintu kyogamba nti kifaanaki wasanga ayambadde empale zezabiraka bituli biki damage naye ng'ebyo byandikoleddwa bano ab'emyaka tanatuka ku 15 kubanga ekyayambala takimanyi naye myaka 20 abasemberedde okumaliriza university naye nga empale ayambala zabiraka enviri tasanirira teyefaako naye erizi malayika zo eddoboozi tojja kuliwulira ziga nti ayamu shababu kadwalla Allahu akbar emyaka gy'obubuka gyo gikoze eki omuzannyo gwonna walibadde oguleka kati naawe nkugamba eyawezezza emyaka egyo 2-3 ayamu shababu kadwalla emyaka gy'ekivuka gyakoze eki gyaweddeko katandika okukyuka buli lwokakasa nti Allah bwebuuze nti bannange bameka abagendedde mu mwaka 2023 abasajja abayivu abasajja abagagga abasajja ab'ebitiibwa abasajja abadde n'amannya n'abakyala bwe batyo nga 23 tegubakoze eki tegubalise neggo kyali muzannyo ate nga mubatutte gwandaba mulimu abakufaanana kubanga Allah atugamba walakad ahlakna ashya'akum fahal min mudakkir buli muntu weefaanana gy'afaanana bw'oba muyaye abayaye basobi Katonda abatutte 23 sobi teyamukoze eki kati abayaye abali eyo fahal min mudakkir mwafunyemu ekyokuyiga bw'obaseeka mukulu namwe mugenda bw'obaseeka mukulu baseeka mpungu Allah 23 abatutte kati gwe mugwaseeka bo mu myaka gyo fahal min mudakkir wafunyemu ekyokuyiga bw'oba musawo wa Dr. Kiyinja Allah abatutte 23 teyabakoze eki teyabalese fahal min mudakkir wafunyemu ekyokuyiga bw'oba weewaana na ssente bagisemba atya n'abalala Allah abatutte fahal min mudakkir wafunyemu ekyokuyiga va ku bino katemba gwe tulimu kati olwaleero ojaguza 24 nti watuuse mu 24 naye ekyo nakyo sooka weebuuze nti lwaki yatutte bali wetubadde tutemera mu bumu kubanga otuuka ku muntu bw'abaseeka nga yafudde n'osanga baseeka banne tuli awo twekubagiza ebyaffe byeba bya kizibu tunoonya n'essanda zigenda kuvaawa naye olina bw'otuuka ne bakola bajeti nga bajeti yakuziika n'oga nti Katonda wange sente baazijjawo nga ziyikanga mazzi kati kyonna gy'oli fahal min mudakkir omanya nti onfunye ekyokuyiga mu myaka Allah gyaki ye weebuuze nti lwaki nze Allah nze gwakyaleseewo waliwo baatutte bagitata n'owulira nti bo family number yagenze badde balina gye balaga family number yakoze eki negwe family yeesigaddewo naga nti Mungu bwakuwangaaza n'oweza emyaka 40 Makulu yagamba nti era Allah ng'akusindikira aya akusindikira malayika ng'egamba nti gwawezezza emyaka 40 we mulinga mwagiwezezza 2023 olwaweddeko ng'ana gaakoze eki ana gaakoonye malayika ng'ekugamba nti kasitoba ng'ogiwezezza 40 buli agiwezezza agamba nti faliyuidda linafsi kafana ebintu bigambo byegamba genda ogule essande oziteeke waka oba toli musiraamu genda obagisekeesi ebyo bigambo byazi malayika bitugamba okusinziira ku myaka buli omu myaka gye yatuuseeko faliyuidda linafsi kafana genda ogule essande oziteeke luddawa oziteeke waka genda obagisekeesi yo giteeke waka erina omulimu genda okukola kubanga ekasita emyaka giwera 4 makakasa nti oba kibayita obuwangazi oba obuwangaddeko
ana oba wakoze eki olabanga atandika obutawundisi ne gwe myaka ana gibalika tokudde okuligenda mu maaso kakase nti nabaawo myaka 40 ffe kati myaka gino gye tulimu Allah bwakwongera yana tokyayinza kugamba nti ogenda kubeera ku tibbi abantu bakuwuliriza nti oli ku tibbi abantu bakuwuliriza myaka ana okuva kati tekisoboka era bakuleeta nga tokyasobola kukuuma wuzu n'abaana bakuleeta bakusekerera noja ku mukolo ne kati ekyo gy'otambudde naga nti bweweza 5 Allah nakusaasira waliwo abawezezza 5 ne 223 kabaga nti gwe dhara adana haswadu obanga omuyembe ogwengeredde ku muti kwatano edana haswadu nga gutuuse okunoga bijanjalo biri mu sawa yonna gutuuse okunoga feneri ku muti eri waffe budu abaana bazikyekinga ko bakubeka oba yengedde etuuse okunoga tebagirekayo bwaba ovakedo yenugayo n'okwenoga kasatuuka okunoga ne batamunoga nga yesuula kati naawe emyaka 5 manya dhara adana haswaduhu watuuka dde okunoga era bino byemulaba jamu mungi mu kibuga omuntu akyalina wagula kattaka myaka olina wokyalemedde bw'onoovaawo nabaga nti ffe tulinga kateni olina bw'osiikiriza woviirawo olina bw'osiikiriza dhara adana haswaduhu n'omusanga myaka 5 yabadde mu biduula musanga omusajja myaka 5 ebijaguza by'omwaka gugwako atadde akubyemu ekinuki ddala okakasa nti amagulu g'emyaka 5 gakyanyumira ekinu era gwe nalabye mu bifaananyi ayinza okuba ali wakati wa 5-2-5-6 around there ng'ali mu kinu kye ataddeko ne seppeewo naye amagulu ddala bw'otulanga amagulu go kubanga amagulu gayinza okuba gaali ganyuma naye kati olaba myaka 5 olaba gakyanyu ennyama Katonda bagitwalawa eba etandise okwegaanamu era baba bufuuse bugulugulu bagande dhara adana haswadu kewagiwezezza 5 gweotuuse okunoga tulina akajanja tulina olugezigezi lwetukola ogenda mu pharmacy oba mu supermarket mu byosooka okwetegereza expiring date nalwono nentegeza expiring date ki ne 5 oli expired otuuse okunoga watuuka dde okunoga kakati ebyo byakwebuulirira bye tulina okubanga tufunye mu mwaka tumanye nti kegwawaddeko n'empeza emyaka bwe giti kubanga kati kwe muli mu ndaba buli omwe egijagimanyi yawezeza agikola ki kasita gibanga gyakonya 5 gwe watuuka okunoga mu nsi mwoli naye ng'obudde bwo bwakola ki bwaggwawo bwe giwera 6 tandika okutunulira maatha qaddamta wa maatha akharta bimeka byokoze bimeka byotanakola kitegeeza gwe olinganga gwe banoze ng'oli wali olinda bulinzi kuliibwa olinda kuliibwa myaka 6 akyasobola gamba nti asale talawe zino ezaffe 23 6 pressure abatandise okujja 6 sukaali abatandise okujja 6 amagulu gaba gatandise okujja egyo myaka gya bulwadde tandika okutula maatha kaddamta wa maatha akharta bimeka byokoze bimeka byotanakola ki kubanga nkulayirira Allah bw'osanga kati ow'emyaka 6 ebaga nti wandiika wano Allah akwongereyo 6 naye takiwandiika takkiriza naye agamba bw'omanyi omuntu w'emyaka 12 bw'afaana Allahu akbar aba agenda kufuukira abantu kizibu ku nsi tasayininga Mungu mwongera 6 kati wanga gwe omukolo gwo gwennyini gukaluubirirwa okusayininga 6 emirala katandika okutuna maatha kaddamta wa maatha akharta kitegeeza ki tereza fayiro yo 6 waali badde obeera ku kalaadiko nti byonna Allah waera nga kyekiseera kyekyo naye kati osanga omufere nga myaka 6 omusajja nawansayininga esayini n'agikyusa tewamulabako seeka asayininga sayini ebimiliyoni 3 n'ekitundu ku ssaawa ey'emu n'asayiningayo ne biliyoni 7 giwezenka ejawedaddenka jasukanamu 7 nebaga nti tunuulira tereza bitabo byo maatha kaddamta wa maatha akharta tereza bitabo kasitoweza emyaka 6 wali badde kalaadi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe tusijjako obusiraamu bwe yaweza emyaka egyo Allah yamugamba nti fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu sera kyonna Mungu message ni muidhaja yamala kuweza myaka egyo
namugamba nti fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru dakaladi kugamba subhanallah era hadi Aisha agamba nti twamulabye ebiseera ebyo subhanallah alhamdulillah astaghfirullah kasayekone nkaaga subhanallah alhamdulillah allahu akbar yebigambo byali badde ayogera ne kati omusanga wallahi nga muyaya ali mu kibuga muno enviri zino bamanyo zisalande basala kawala atayagala balabe bya ine envi obasanga wane Makerere batezo bwana bwa university myaka nkaaga kyawo wakimyaka nkaaga jamani myaka nkaaga yakakweka bana babandi nga bamule bana mwandu tandiko okutula myankaaga madha Tereza bitabu fairo yo gitereze ebyaso byamanya nti Allah akuwadde ku buwangazi kubanga atugamba wekitiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naganti amaru ummati mu abantu abandaba gibagamba ummati tagitegeza basilamu eno generation yali ayogerako yagandi generation yeno kubanga generation yeno musilamu si musilamu generation yo wekitiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali banabi abasoka ebbange lyabwe lyagwako Neyagandi generation yene yange egenda kuwangala mabaina 60 wa 70 bagenda kuwangala wakati wenkaaga n'ensanvu gwenjagala ogende mu kitongole kyonna jangu wali ku Salam TV gende mu Salam Charity boyinamu abasusse emyaka ensanvu bali bameka ekyamazima sirinamu talimu era najja wano nga wa myaka nsanvu oba nkaaga asaba mulimu abaana bonna bawusekerera Chitu myaka nkaaga noteka application yo mu government wano webali naye abantu abatunle basekede eje myaka gyali badde gyavadda mu system kati system ndala nga abali mubalala tandika okuna maza akaddamuta ekyo kiba kutereza fayiro oba ogenda obudde bwonna bagamba bweweza nsanvu eyagiwezezza ensanvu mwakoze obubaga bwabakitammwe bawezezza ensanvu bawezezza emyaka egyo nsanvu bagamba nti bwela udhura laka tokyalina kyewekwasa mu maaso ga Allah tokyalina kyewekwasa Mungu era bagamba nti Allah agenda kugamba nti awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara nsanvu sikuwangazizza bwe kuba kwebulira weebulire olina kyogamba era okyatolutoma myaka nsanvu nti saasobola kwenenya saasobola kutereza kizibu musangayo wansanvu nga mukadde wakyamulina kizibu abamulabako taata yebase wali mama yebase wali abaganda bebe yazalibwa nabo nti wansanvu bonna webali era babalaba nti ono yali buddala ono Juma yebase wali banne be yasoma nabo akakasa nti gundi era emyaka nsanvu yabakunyumiza gundi yafa kati Allah Allah gantu awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara sikuwangazizza bwekuba kwebulira weebulire wajaakum nadhir ne yellow card zajja tolaba kubanga nsanvu kiriza gaana omubiri guba gutandisa okwesika bwe kiri abaana tebawulawo oseka osanyuse oba tosanyuse kasajuwera nsanvu enviri ezaali enzirugavu tango kufuusa enjeru newako inayo abazukulu wajaakum nadhir ezo na nadhir golabanga alaba nti usanyu Mungu bwakuwa nowangala ekinana gwenga baga nti halumma ila alhisab tukyalina kyosobola kukola myaka 8 kubanga oluba otandise kuddayo mu buto nga tebakyakunenya byokola bikulina ekalamu ekuvuddeko nga bebi halumma ila alhisab jangu bakubale oba otandise okwogera ebitakwatagana 8 wuzi tokyasobola gikuwa halumma ila alhisab kakati baganda banga bago era bakusanga mu nsindikagano mwezi myaka 8 okyasindikana ki oba olina ekizibu ki ne kati obasanga abasajja eyo mulandi office baba tutte kukyusa byapa baba bakambwe nnyo emyaka 8 batabudde family ofunanga ku family zaffe abazitabudde bya Mungu bwamba mina kitamu ali mu myaka egyo bakambwe nnyo mwogera kimu bibiri ndi sinze mbazaala otumanyi otuzaala naye otuzadde bukulu kitaffe twamuziika dda Allahu akbar kitaffe otuzadde bukulu kati baganda bange nga omwaka tujaguza nagambye betwabadde nabo kukaba nimbaganda muli bamukisa okugamba nti omwaka eri abantu bali mu biriroliro muli ku subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar muli bukwatula nyumba ya Allah ekyo kinene nnyo kyenkana kinene okusinzira okati obujemu obukoleddwa mu nsi ate muganda wange Haji Abdulsalam nti abantu bategedde kati abasiramu ebintu bino babiwulira wano ne abatali banna Uganda ekitufu kubanga natunulidde Makka ngajjudde nabadde Madina ngajjudde
Abasajja asitula famire ye. Naganze famire yange yonna kanjitwale Makka. Nabadde n'omusajja wa Ikra mwogera ku wano. Wano muganda waffe Ikra junior and primary school wani seta. Ajiwandere. Famire yonna ewaka yasasibyewo. Hanza abana bange tebajja kubera mu ebyo. Namwe sente muzirina. Abana mwabo tuteka Ibulaaya. Abana bagenze mu bamala ko mwaka mfe byenjawulo. Sente ne muzikozesa ebintu ebyenjawulo. No. Mulabanga ekiseera kya fitna obuzibuze abana batwaleke wa Katonda. Balabe nti abasiramu babirayo muki munsi. So kyokwebulira mwaka guno. Wamaliriza. Buli muntu ategeere namanye nti akadde kampeddeko obudde bwonna nzire lyani eriza Allah. Nga bwe nyina birth certificate yange ne death certificate ennaku kati zaakoze eki zaasembedde. Naam. Twebulirira ki omwaka gwaweddeko tuyingidde omupya. Kyakwebulirira ki kyolina. Eyo dozi gy'ofunyeko mu ddakiika zino nkakasa nti weetaaga ogifumiitirize nnyo kubanga ebadde dozi super. Ddala wallahi okyajaganya Yesu wagumazeeko naye okula ki kyokozeewo. Olaba essaawa zino senga Allah asalawo nga death certificate yo bw'esoma ogenda otya weebulire. Ddala ekyokwebulirira kakasa nti no tukifunye. Programu yaffe eya Da'wa Special ne Prestige ey'olunaku olwaleero bwetyo bwebadde. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atutuuseeyo olw'enkya nate ate tuddemu tubeeko ebigambo ebirala bye tufuna. Prestige munoonye wonna waali omugule ne products endala zonna ezikubunyisibwa Chapa General Enterprises. Alhaji Abdulsalam Ali Kirobe bagaza olunaku lulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ours, Pretty, taste it and love it. Prestige Magic.